Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe wambuuzizza nti babeera bababula endagala ezivaamu empombo nti bakozesa ki okubabula endagala ezo ng'oyagala zifuuke empombo. Kyo kibuuzo kye wambuuzizza. Kakati empombo ezo okusookera ddala empombo zenjogerako zeezo zibasibamu tugeze enva nkoko binyeebwa nnyama kugamba enva ez'enjawulo ng'obadde oyagala kukola luwombo kyendi mu kwogerako kyenjagadde okubeera nga nziramu eyambuuzizza. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti njagadde mubeere nga mukimanya. Kati bw'oba nga oyagala kubabula mpombo oyagala kuzikola oba kuzitereeza ky'olina okukozesa ekyandibadde ekikulu bisanja. Ebisanja birungi nnyo mu kubabula empombo ezo. Ebisanja z'endagala ezibeera zikaze zisobola okukalira ku kitooke, zisobola okukalira wansi. Muyinza okuba mwasala endagala ezo ne musalira olusuku, endagala ezo ne mubeera nga zigudde wansi oba ne mubeera nga mulina we mwaziteeka ne zikala. Kati endagala ezo we ziba zikaze bibayita ebisanja nga bw'obiraba byebyo. Kati ebisanja ebyo by'olaba birungi nnyo mu kubabula empombo. Ekisooka bw'okozesa ebisanja oba bw'okozesa endagala z'ebitooke ezikaze zirekamu akawoowo ako akalungi mu luwombo olwo. Wano mu kulya kaba kajja kufulumira mu nva ezo zibeere nga ziwunya bulungi. N'olwekyo bw'oba ogenda kukola luwombo lwa muko lwa bako kyandibadde kikulu okozesa ebisanja ng'obadde oyagala kubabula luwombo. Ebisanja ebyo bye bisookera ddala. Singa bibeera bibuze awo osobola okukozesa essubi oba n'okozesa omuliro ng'ogukumye mu nku n'obeera nga obabula mpolampola empombo ezo, oba okukozesa kalamanda singa obeera osobodde. Naye ng'ekyandibadde ekirungi okukozesa oba ekikulu bisanja birungi nnyo mu kubabula empombo ezo. Birungi nnyo nnyo nnyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira naawe yambuuzizza kyekyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.